Dala. Kiruma Saha. Saha yafunamu obuzibu ndowooza ne batakolagana nabo. Ne baagala omutuga. Batya. Bampa obutwa. Nentoba nabo sagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange. Kale omuyimbi King Saha Mansur Semanda yafuna dde obuzibu ensinga temanyi mu masekati g'okufuna obuzibu ate n'akikuuma nga kiri personal. Ekyo no si kyangu ku muntu nga celebrity. Agenziza okubeera nga nkutegeeza n'okutuusaako ge g'omuyimbi King Saha Mansur Semanda ono nga ye kennyini mu bigambo bye mu ddoboozi lye yakakasizza nti bwe bubanga butwa kituufu yabulya yabunywa yakakasa omusawo ebigambo byamutegeeza nti ekyamazima obulwadde bwabadde asiitaana nabwo okumala akabanga yafuna butwa. Byonna ngenda kubambikuwa bampita Viki nsinzidde buterevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'osinzidde ebitundu eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo kyokola ky'amannyo nnyini ddala gwe eyatweyungako ng'osubscribinze kyokola ky'amannyo nnyini ddala so nga natanatuba kubeera ng'otweyungako mu butongole nawe nkusabye subscribinga notification gijje mu kigambo personalize oteke mu kigambo all buli kimu ojja kuba okifuna bulungi then bweri nkola yaffe still nkusabye video giweka like information esobola okutuukako sekinoomu etaaga ogifuna okosaako n'okubanga agiraba. Omusajja omuyimbi vocalist Sofa Uganda beerina olwaleero nga tutadde omugenzi Moses radio ebbali olwaleero tuyinza okugamba nti ezimu ku regimes ezasigalawo mwe muli ne King Saha nga tetunaleeta bano baana abapya ba Sidiki Vocals ba Liam Voice na bani waliwo omuvubuka omulala unknown yes so osawa zino akyabakwatiridde oba akyali waggulu ye muyimbi Mansur Semanda abasinga gwe tumanyi nga King Saha. King Saha ayina interview emu gye yabaddeko eya TV station yemu bwati ne bamubuuza ku kiki ekyali kyamuleetera okuba ng'agenda mu mbeera agitwabategezaako emabega oba gye buvuddeko ey'obulwadde obwali obw'amaanyi era nga mujjukira bulungi mu ntandikwa y'omwaka guno 2023 nga gutandika King Saha omwaka tuyinza okugamba nti yagutandikira ku kitanda yali ali ku ndiri. Mujjukira bulungi ne mu nkuuka eya Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Emmengo yali asuubirwa nete ya performinga olw'ensonga y'obulwadde obwali bumaze okuba nga ate abumuteeka ku ndiri. King Saha yategeezezza interviewer yabadde mu interviewinga nti ekituufu kiri nti yanywa oba yaliya obutwa. Yes, ntegeeza poison si bwe butwa so yagwadda mbuzibu obwo naye bwe bagezezzaako okubeera nga bamubuuza yabuliirawa oba asobola okujjukira ng'omuntu yenna yali tasuubira kintu nti kisobola okumutuukako kibeera kizibu kyakumuteeka mu mbeera emulowoozesa ewatuufu we yaliira oba we yanywera obutwa obwo. Agamba n'okugenda mu ggwanga erya America yali agenze ku nsonga yemu yakufuna bujjanjabi era nga eyo gye bagenda maaso n'okubeera nga bakamutemera nga n'abantu be abaali bamufaako mu kasenge tebaaliwo. Musawo yekka ye yamuzza mu kyama n'amutegeeza nti n'ensonga ekutuusiza mu mbeera eno ng'oli mu ICU si nsonga ndala wali obutwa oba wanywa obutwa mbufunzo omubiri gwo gulimu obutwa obwakuweebwa obuweebwa. So okuviira ddala ku olwo omusajja ono King Saha vocalist mu ngeri ye abadde tavangayo kubikkulira nsi kyama kikwatagana ku bulwadde bwe. King Saha mujjukira bulungi nnyo omukulu omu omuyimbi yatugamba nti biragalalagala bye bimusumbwa abemba mujjukira and of course baludde nga tebazikwataganya bulungi nnyo mu mbeera emu oba mu mbeera endala mu bufunze nti mu mbeera y'obwa Sseruganda omu ayita munne mannya malala ate n'omulala atugamba Saha biragalalagala bye bimumala. So amujjukira bulungi nti bwe babuuzaako ko omuntu omuyimbi munnoomu n'agamba nti Saha ekimutawaanya si bulwadde bulala
just biragalalagala byalina okukendeza n'okubyesonyira ddala. Ekisinga okubeera nga kitwewunyisiza nti mu moment Saha gye yalwaliramu n'agwa ku ndiri, abantu buli omu yali alowooza bulwadde bubwe, abalanga bagamba Saha yeetaaga genda mu rehab, bamurehabilitating, abalanga bagamba Saha alinamu kwegaba buli omu nga agezaako kubanga ayogera kikye obulwadde obuluma Saha. Naye omusajja oyo tasangika, yasobola okugumira ekintu ekyali ku trend, because bwe tuba tujjukira omwaka nga guggalwawo guli nga tuyingira guno, ensonga y'obutwa mu bantu yali etandise okubanga esaasaana nnyo. So King Saha y'omu ku baaweebwa obutwa, naye ate y'omu ku bataavaayo kwogera nti baweereddwa obutwa. Watuukidde okwogera olwaleero nti alina oba yali yaweebwa obutwa ate nga mulamu tteke, atakyasituragolinga na mbeera ya bulamu mu mbeera y'okufuna obujjanjabi obw'amaanyi nga buli bwe yali oba ng'embeera eri gye yavaamu. So I think King Saha y'ensonga y'emu yamusazisizaamu concert yali alina gye bayita Zakayo concert. So yali egenda bayo Valentine. So obulwadde ne yagenda okuva ku ndiri nga wabulayo ennaku 3 Valentine yetuuke, ne bagamba nti esaziddwa mutujja kufuna date endala. And of course bagezezaako okubeera nga bamubuuza ku nsonga ya concert dilwe eriddamu okutegekebwa, n'ategeeza nga ssaawa yonna bw'ajja okuba nga avaayo ategeeze public olunaku olutuufu nga bamaze okukyuzinga date ye n'abantu be. Naye n'abasuubiza nti essuubi eryo weeriri erya concert tevangawo, erinnya lyayo erya Zakayo terigenda kukyuka, likyaliwo. Mu ddoboozi lye kamubawe ye kennyini agende maaso n'okubeera nga abennyonnyolera. Tusinkane mu updates eziddako. Ddala ki ekiruma Saha? Saha yafunamu obuzibu ndowooza ne batakolagana nabo, ne baagala omutuga batya bampa obutwa, nentoba nabo. Sagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange, nze njagala obunyumyeko, baakuwa obutwa, ekyo kintu kibi nnyo eri abawagizi. Sagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange kuba nze mbwerwanirako, nze mbutoba. Naye namiitinga challenge nene nnyo, nenzuukuka. Waweebwa obutwa nga kibi ate ekyo olw'omanyi otya nti ntobye nnyo era ntoba. Naye sagala genda mu eyo, ebyo mbinyumiza mikwano gyange nnyo ab'oku Lusegere, ne mbagamba tutuuse wano, abasawo batuuse wano. Saganya binyumyanyumya buli wamu. Naye nga waliwo recovery olina w'otuuse. Era byebimu ku bye mbaddeko mu America. Ng'oli ku bujjanjabwo. Ng'ate kibi ekyo saa kimu. Obulamu si bwangu n'oludini, naye atabumanyi yabukwata nga bw'ayagadde. N'abantu si bangu, atabamanyi yabayisa nga bw'ayagadde. Otherwise ffe tuli balungi era eri buli muntu. Tuli balungi eri buli muntu. Nti natuka time n'omusawo yanzijanjaba, yanziza bbali okuŋŋamba, kati sina nsonga enziza mu lwatu. Yakuza bbali? N'akugamba nno kino kye kikulya. Kakati concert njagala givaako. Gyeri wagyerawo. Tuli mukusetinga ne mukogereseganya ne bakama bange. Okuli manija Sam Mukasa ne banne. Tulabe nga tukola date, abantu babemu ku music bawomerwe, bafune ku muyimbi waabwe. Awaliwo music mungi nnyo gwe tutaba premieringidde. So tugenda kufuna ofunye date. Okay. King Saha alina omuntu yamuinspiringako mu industry eno. Ani? N'ogamba nti nze bannange ono. Peter Tosh. Lucky Dube. Ne bajjajjange b'otamanyi. Baliwo ate bajjajjaabo? Abaali abakozi. Nabajjajjange abaali abakozi ssebo. Jjukira nti mu nsi ofuna inspiration z'ensi byeraba n'ezizo nga ggwe gy'okulidde n'ogamba nti nandibaddeko nga jjajjange oli. Nze nagendako ewa jjajja wange ng'afumbye bulungi. Ne mugamba ofumbye nnyo jjajja. Nangamba nze bwe ndya buli lunaku sina bye nfumbye nnyo. So tewali kyamaanyi. Nangamba kumpa lunaku lwe mugenda kukyala ate mbafumbire nnyo ku olwo.
ne wano oli ku kyabulijjo wali mpulira bapita toshi kale bajjajjabo mu music Uganda waliwo ya kuinspire ngo batu wali Uganda music yenna wabajjajja yali music mulungi era nali mugoberera bajjajja sinna kutegeera bwengamba wajjajja nti ntandikira ku basebadduka ntandikira awo nenzija mu bakafeero mpola mu basebatampola paka wenze ku generation eno eyaba top 2 okay kati mu generation eriwo waliwo abayimbi abatabali wansi oboga nti naye omwana oyo alabika akuba bangi omwana oyo singa se mutambulira bulungi bangi kubanza era mpuliriza music omupya mungi balinowuni Victor Ruzi Acidic Vocals bangi nnyo abana bayimba bulungi okay Uganda kye kijiganya okubanga abantu batulinga abali stagnant tetusala bulungi obanze nkirabo tuli Uganda tuyinenge era ayagala sala alwana akoleki asale ya towulanga twandibadde kunga King Saha bamutadde Bujumbura kisaawe kikutoba target za King Saha za wano waffe Kampala kali va America ngenda take nveyo ngende South Africa ngende wakati nchaya kata buli omunja agendawo ekibuzo kyange ado talikidde kumpi nnyo ani ngambe kansoke mulako nga bagambi Bujumbura agenda njagenda kuyimba Lujumbura kale awe mbabu niza kuyimba Lujumbura yesigenda genda kale Cape Town Sun City naliyo sagala njagala kisaawe mpozi ngagwe kyo ngamba nti twagatwaye kusanga wagende South Africa yimbira kuba Botswana twagatwaye kusa kati ekyo nyinza okuba sikiroto kyange ini nane Harmonize mukwano gwange nnyo tubira tunyumya everyday naye biroto byange naye era bya business si bya music so gwe tofaayo obogenze Kenya abagenze wano watumala bulungi nnyo wano tetuna matizawo na kimala tetuna bana kusaasa na kimala wane waffe Uganda njagala nyimbe ku Lulango nyimbe ku Lusoga nyimbe ku Lugisu nyimbe ku Lugwala awo bonna tunaba matiza nasi naba kutuukayo ato ngamba ezifulume eggwanga mbalekerani bano fewalide ffe twamatira dda tugamba awamaanyi amala simwennani naye abantu bange abakonjo bangamba oyimba ddi mu lukonjo baagala okuwulirako kati bw'oba olina ekirooto ekyo enteekateeka ziri zitya okubira ku bakonjo abasoga ngenda kufunangayo omuyimbi sekinnoomu mu lulimi olulala tugattengamu industry inamu ebigitawanya yo ya music bingi nnyo bingi nnyo era bye byali bindeese ne mu kwesimbawo ku bwa uma biriwo ebyo connectivity muffe ntono nti nawe oba olina kyoyagala ng'oli yakiina okay oyinza okwekanga nga muzibu okutuukako nga tiyandibadde mangu okutuukako nga connectivity yeekoze eki ebaddewo so gye twali tusoboka okulwanirira tulabe nti empuliziganya weeri mu bannaffe ab'ennimi endala abali ewala east central southern kati connectivity neina kukolebwa etya era connectinga nga olala tuconnectinga kati nti obudde bubaawo area zonna eza Uganda tugendayo nti buli area gyetugenda tulina okutandika okupiikinga ngayo abantu besobola okukolagana nabo however much nti wabaawo obuzibu awo butya nti ojasanga muno nga talina bulungi busobozi oluusi omwempowering omwene vision nti guno gwotunuulidde gwe mulimu gwo